have been a victim of Full Figure. Era mu wiiki ewedde omanyi ye buli lunaku abaayo ne victim ompya. In the last week I happened to be one of her victims. Nanzivoola avuma family yange. You know, for a whole year plus abadde avuma mwami wange, avuma taata wange. I don't know why she's too obsessed with those two special gentlemen in my life. Oba abeegomba oba kizibu kyeki, I don't know. I went legal emabega kaawo ne tuloopa emisango ku Full Figure, but just like so many other cases, emisango tegyawulirwa. Ate of course tuba n'obudde bungi, tuba n'obudde butono, naffe tuba tulina ebyokukola. I went ahead, Office of the President, ne mbaloopera ne mbategeeza Full Figure anyigiriza abantu bangi, ne mbaloopera from a community point of view. Ne mbawa ne examples eza Hajjati Zura, ez'abaana ba TikTok baasibira obwerere, abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze obbavuma ate naye n'abasiba, you know, a lot of stuff. Ne batulaga nti nabo abavuma. Office of the President nendaga nti naffe atuvuma, naffe atutomentinga. Kati mulina kuguma. So her impunity grew with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. So nze nnyinza okulowooza nti abantu obaoliawo abaamukubye baavudde ku kuba nti obaoliawo be bamukubazze nga baloopa ng'ate ayongera obbanyigiriza nga teri kimukolwako. It doesn't necessarily mean nti olw'okuba ndi one of her victims nti olwo nze namukubye oba nze nasindisa abamukubye. Full Figure abamwegendereza tava ku poliisi. Buli wiiki aba alina baaloopa. Nze police officers bangi bankubidde nga tebankubira kumpita ku poliisi lwa misango naye nga bannyumiza. Nti gw'olaba oyo agenda ku poliisi buli wiiki n'aloopa abantu abamukubidde mu mabaala, abamuvumye, abakoze eki. Mu criminology and penology, omuntu oyo poliisi eba erina omuprofilinga nga omuntu alemeddwa okubeera mu harmony ne society. Either yennyini aba yeetaaga kusibwa oba aba yeetaaga rehab oba kutwala mu ddwaliro erikola mental correction. So Full Figure ensonga ze poliisi bwe muba munaamuyamba muyambe ne community, muzitunuulire in a two way. Community mwagirabye, abantu bakaaba, abantu boogera ebigambo eby'obusagwa. Nagambye this society needs healing. Bannange abantu bano beetaaga okuwulirwa. Bannange nalabye obukambwe obukyayi obutudde mu mitima gy'abantu nga mbulabira ku bigambo bye baayogedde n'essanyu lye baayolesezza ng'ate balyolesa ku muntu akubiddwa. We need to heal this society. Bannange nalabye era nze kati omuntu okuŋŋamba nti gundi nva mu maaso mba nnyanguwa bwanguyi kuba nalabye ebiwundu ebitudde ku mitima gy'abantu nga mbirabira ku reaction gye baabadde ku Full Figure. Naye nze munnange Full Figure, I took the legal route nendoopa as usual ng'emisango gy'abalala bw'atuuka avuma abapoliisi avuma ki nengenda nendoopako mu Office of the President bye yakola mwenna mwabiraba kuba ye yabyerekodingira ku video n'abita nga ngamba ajja kunjasa omutwe ajja kunzita. A lot of threatening violence, a lot of assault, a lot of things ebyali criminal bye yakola right in front of the camera and right in front of the secretary to the president. Wadde nga ebyo byonna mbiyiseemu tekitegeeza nti ze mba namukubye. I know she's really trying to fix that matter onto me. Agezezaako nnyo okulaba nti akisiba ku nze kuba yatandika agamba kisa kya Mukama yankubira nga agamba Full Figure amugambye mbu nze napangisiza abayaaye ne bamuteeka mu kakoona mbu nze nanneerabirako n'agange mbu nga mufumita ebiso. Simanya ne bamubbako emitwalo 7 ne iPhone. Kaakati ate yabikyusizza yabitadde ku bba wa Nameere. Naye nga bba wange gwabadde ng'avuma n'okumumanya tamumanyi. And so many people don't know my husband kubanga teyeemulisa. Ate nange mu mawulire ne mu media ntera kubeeramu lwa mirimu gyange na politics wange. Si myemuliso nnyo gya family. So ojja kuinsistinga nti bba wa gundi wuuyo omuntu akubuuze nti awondagaawo bba wange ng'ekyamazima taliiwo. So poliisi bw'enaaba empise, I'm a law abiding citizen, nja kugendayo sirina kyenkoze, amagezi genjoggiwe era gempabula community ne poliisi ensonga za Full Figure muzizzeeyo mu community. Listen to everyone. These hundreds of people abagudde emisango, abantu bonna abatawuliddwa, so that you don't keep having the same thing repeat itself. Omuntu omulala ajja keera ku makya amukwate amutte, alilaki afunye ne chance ebeera ne reflection. Wuuyo bangambye nti bagenza omukuba, simanyi abadde akubidde kalango essimu,
Simana amugamba amuwe miliyoni oba 2 alekerawo okuvuma oba abawagizi ba kalango oba biki omuntu omulala ajja kumuyita nga amanyi bamuyitidde ssente and they'll put a bullet through her. Mpabuwi kyakulabirako okusinziira ku bulumi bwe nalabye mu bantu. So police, to help this woman and help the community, look at this matter from the lens of what exactly has been going on for a while. Buli wiiki omukazi abeera mu mapoliisi. Buli wiiki yaba ayina gwaggulako omusango. Waliwo abagambye nti abo abaamukubye lwaki tebaamuvumye buvumi nga ye bwavuma. You all aware and Full Figure bwavuma abantu. Nabo ne bamuddiza ng'adduka ng'abasiba. So if it's a mental issue, let her get treatment. Mumuyambe. If it's a legal issue, nga yeetaaga to face the law, agifeesinge. Abantu balina summoned files against her. Era bamulinze ku poliisi. Fenna tumulinze. Because batutya buti kwogera mazima. Naye abakubi nabasiimye. Abakubi nabasiimye. Wafaananye SpongeBob. Okwo siko bayita okukuba. Kati bagenda basibira bwereere. Kwega mutuukiriza olugero lw'Abaganda kuzannya n'akwagala. Mukazi obwedda mujja mumwesunyako we mudduka. Mumwesunyako we mudduka. Full Figure ng'asuubizza abantu bangi okufa. Full Figure ng'alumizza abantu. Kuba Full Figure n'ojja n'omukoonako bukoonyi bw'oti. Oba bakusibwa aba agenda kukusibwa. Ne kati abo bakusibidde bwereere okoze eki? Okosiko bayita okukuba tewabaddewo ku bupeeva. Yadde kale mwagezezzaako eno ezo ga yalumiddwa njuki. Si ayina ennyindo. Enna esitamye eringa ttooyo eribwere eringa gujinji. Kati atakulira ono alinga asudde indikeeta. Ng'osuubiza His Excellency Oba Kyagulanyi okufa weefudde Katonda omusabira Mwai Museveni amukuba amasasi. Fwe watusabira dde okufa. Goge mazima bakubye katono. Lumizi. Lwaki mwamukubye katono? Enkuba gye mwakubyemu Full Figure ye enkuba gy'okuba mu small and slender beautiful women like me. Full Figure asaana kusalamu mimwa amawowoolo ne mumenyamenya amagulu ne musalako ebibeere ne musalako ekimwa. We are very disappointed. Omukubi kiki ekyabuzeemu tukyongere. Wabuzeemu maanyi agaloko buumu. Wabuzeemu motivation tugyongere. Tukube engalo tukole tutya. Tetuli basanyufu wadde n'akamu. Tusiima bwongerwa next time please make sure okubira ddala kawompo wano. Temukolanga bintu ebyo byakyana kito omukazi mwamukubyenga ng'abakubo omwana wa Pifo naye maama Full Figure bulijjo weewaga bakubye wenna ng'olinga akanyonyi. Kati bulijjo weewagira ki? Nammere abakubi please fire them. Omusajja omukulu yenna munene mbu nakuba Full Figure oluyi munayabuza bw'ati mbwe era namusamba. Full Figure sana kuba ebinyo byonna kutaka ebiyindo byonna ne biyiika ne bibeera nga akagatto k'embizi. Bakuba agamatu ne bamugula eno ne bamuggala eno. Nammere, we are not happy. We are not happy. Me and a lot of many other Ugandans, we are not happy. Oyina ekinyo oba kimu kimpi ekirala kiwanvu bajja kukuulamu ekyo ekinyo ekimpi Full Figure. Nze naayogera ndi ku side yo naye njagala okukugamba nti biralamu ku ground. Yasama ng'omanyi nti n'amaanyi oyina eyo gye mwasama ne mwetikka ebibuto ebinene nga mulina otukono tutono ng'otukono tetuliimu kajiimu konna. Bagenda kubakuba. Kendeeze emmere genda mu jimu ate funa abantu abakutambulirako. Kuba waliwo n'okutambulirako abantu nga buli awo tebalina maanyi ne bakukuba. Naye wali bw'oba ogendayo n'okolako ku exercises ng'omuntu naawe obaako ne bwe weekuuma. Kati nze jeni emmotoka ya Nammere ebakunsanga nabadde nja kukuba ekyo ekisajja nkube Nammere nkube bbaawe nkube n'abali emabega abatunula obutunuzi nga bankuba nabadde nja bakuba.
naye oli awo ozunza muma omanyi jeno gundi omanyi jenani omanyani tobagamba nti banne mu munyambe mumpeyo chance njiga okukwata ku mundu bagikuba batya